olwaleero nga bw'ogenda olaba omukyalo oyo mu bifaananyi ebitambula bamuyita Mubeeya nga atuula ku mugga Mubeeya mu division y'Ennyinga mu district y'e Wiikwe. Omukyalo olunaku olwokusatu yakwatibwa ku bigambibwa nti yafera omujaasi wa UPDF obukadde 800 ng'amusuubiza zikubisaamu oba ng'amusuubiza obugagga obusinga ku miliyoni 800 ze yali amutwalidde. Byaliwo ebbanga ettono emabega ndowooza omujaasi yagenda okulaba tewali kikiwukawo, miliyoni zo 800 zigenze. N'atwalira Mubeeya abasirikale era Mubeeya olunaku olwokusatu yali ku poliisi y'Enjerwawo, naye ng'ebiriwo omujaasi yali alemerako ng'agala bamumuwe bamutwale ku Ssemwaya e Kampala. Basooka beesikaasikamu awo omuguwa nga tebaagala muwa kubanga byali balina oyita mu mateeka. Owuno omulala Mubeeya gwe yali naye agambibwa okubanga yali bulooka oba kikayungirizi eyamukonekitinga ku mugagga oyo. Omusajja oyo alina system oba public address system, naye aliira ku nsiko saawa eno. Information gye twakafuna eraga nti Mubeeya akyali njeru ku poliisi, naye ng'emiliyoni 800 akyagaanye ozisesema oba yaziteekawa oba aziteeka. Omukyalo oyo gulaba mu bifaananyi ebitambula ye Mubeeya, era awo egimu ku mikolo agabira ku bantu ennyama, bookya ennyama nga bagabula bajjajja baabwe. Naye katuwulizeeko ebigambo Katonda bye yali yayogerako eno bikakaawo twamufuna. Nganidde mu kifo kino ekyobulambuzi nga tukuza olunaku lw'ebyobuwangwa. Tulukuzizza olw'okuba nti abaana bansabye mbagabule era n'ekituukiriza wamu n'abooluganda saako n'ab'ekika. Tukunganidde mu kifo kino okusobola okukuza olunaku lw'ebyobuwangwa.